aha omulungi atulaba wano Kenyis Channel olwali tulina omukyalo ono nga tulina ekibuuzo kye tugenda okubuuza kyangu nnyo. Ekibuuzo kibuuza nti omuntu ku first date yandyagadde biki era omuntu bye yandisuubidde okusanga mu oyo gwagenda okusinkana omulundi ogusooka. Tulina omukyalo ono agenda tuwa ku ndowooza ye ku lulwe bwe yandirowoozezza bwe kyandibadde ku lunaku olusooka. Nnyabo amannya gaffe. Amanya gange bampita Uwimana Josephine. Nze ng'omuntu nga musisinkanye olusooka nga lusookera ddala. Ate saagala ngambe simanyi byakumpaako. Kubanga wontandika kuŋŋamba byakukuwaako eyo teba laavu. Ate oba nkukyalira ewuwo. Njagala oba omiitinze onjagala biri serious. Ku lunaku olusooka mba nsuubira omuntu obanga oli muntu mukulu ekimala musisinkana mu kifo eky'olukale nga hotelo kale oba ebbaala so ngamba bajangu wano kaduuka ka gundi tutuleko wano kabalaza tufune ekyokunywa okitegeera lwe lunaku olukola ki olusooka. Nsuubira okumbuuza ebibuuzo bino wammanga amannya go weddira ki bwe tuba tunagenda mu maaso nsuubira okungamba bakuzaalawa olinayo ku baana aŋŋambe nkwagaddeko kukuteeka mu maka so si kuŋŋamba simanyi byakwekwana nkukolere kino ate nawe nkolere kino njagala nze omuntu anteeke waka. Kakati ate singa ajja n'atakubuulira nti oba abadde n'abaana oba akoze atya gwe ekintu ekyo kirowoozaako ki? Njagala ayogera amazima nange njogera amazima ate tebituuka maaso eyo nembitegera ate ne twekyanga. Oba olinawo abaana olina okunnyonnyola kubanga nze wemba nasazeewo nange okwagala n'abaana bo mba ndina obaagala. Kakati ate munenzibu oba omaze okumanya ebyange katika amannya go oli mufumbo oba nedda ekitege olwaddemba okunnimba mbwa siri mufumbo naye ne mbimanya mu maaso olwaddemba ngamba amazima nti ndi mufumbo baba wakwagala nenkola ki nenkwagala mba si wakwagala kyakolagana muntu mufumbo naye okyokuba nti tetusiimaganye buli omu loluzza munne tekitegeeza nti tufuuke ba enemera bwonsanga olina olwaddemu ngamba nnyabo nkulamusiza oba ssebo so ki ekifate ti ndowooza bwetyo bwelina okutambula n'oba ngamba kubeera nange ekyo nkikiriza kubanga sikirinako obuzibu naye bw'aŋŋamba ate simanyi sinaba kwetegeka sinaba kwerowoozaako asaagalira ddala. Okay. Kakati waliwo ensonga endala omusajja oyinza okuba nga obadde omulaba ku gundi ku Facebook oba ku kinga ebifaananyi akuweereza birala naye ogenda okumulaba ng'avuddeyo nga alina amalaasi oluusi kiwabadde tomulabako ojjo ng'atekaka kofiira ekyo kiyinza okukuwaliriza obutasembera waali. Ekyo si kibeerako na buzibu ajja ne tutula ne twogera kubanga mba simwagaddeko ssente mba simwagaddeko oba mwavu balabika bulungi asobola kujja n'ensiima. Ku lunaku olusooka nga mwina we mutuddeko kiki ekintu kye wandisiwulidde nti oli gw'osinkanye ku olwo kyabakolera ekinaakutengula? Tewali nnyo kuba engeri era gye mba naakakola ama sinna kye nkusubiramu kyamaanyi mba ntize twogere bwogeze tulabe tugenda tambula tutya so bw'oba nsiba tekigenda kuŋŋamba akatwalo kaaka ka transport nga tumaze n'okufuna bwe watutudde kadduka ngaako akacupa ka soda ngenze nako okitegeera bwe tuba mu woteeri tekisobola kugaana nti emmere ebagireeta oba ebyokulya byonna ebikola ki ne bibeerawo. Kakati olumu ekisumbuwa abaami ye mukyala okusalawo ekifo omwami gye baba basisinkana nga omukyala yakoze eki anti kati abakyala abasinga beegredinga ekitegeera nagamba omwami ono kamugambe nze ndi wa ku Sheraton ekitegeera naye nga ne bakutwale ku big zone ojjaawo so omusajja yenna bwaba yakutandika okulaba ndowooza muleka asalewo gy'ayagala okitegedde azo nga asagame nti jangu ewange awo bwaba akuyiseewo ye balongo namba naye bwaga nti tusinkane wano ekifo bwekiti nga mulimu abantu nga big zone bwogiraba era ogamba akangende tujje tutwesamaye tukole ki naye nga ye yasazeewo olw'ensonga mwe abakyala bwe musalawo olumusalawo ebifungo olusinze ensawo yange oyo asalawo ekifo nakkuba esimu nga bebi mbanyaga kulaba ku big zone omugamba nno tugenda ku Sheraton oyo mpaka ogira omuwummula mugambe ndowooza nkubira ngo namba kansooke nnoonye enamba entuufu. Kakati ku lunaku olubereberye
wandisanyuse nnyo nga gwosazeewo we mugenda okusisinkana oba nga oli omusajja yasazeewo we mugenda okusisinkana? Nga nze mugambye akafo kenjagala tutuulemu tukyogereko. Kakati singa akafo ako k'owomusazeewo kaba ka bbeeyi nga ye oluusi ssente yazze na ntono ne musanga nga babasabye ssente zisukkawo mukikolera ki? Nze sirina kyenfunye ku balina ssente wabula kya ssente sikifaako. Saagala ate muteeke ku levo ya waggulu. Njagala nga levo gye nninako nange nga bwe nsobola kugamba nti noba ndinayo omutwalo tusobola kutuula wano ne tunywa kasoda kaffe ne tugenda. Saagala ate ebyo bya bbeeyi. Kisinzira nga ye nga bwe yeewulira ate nze mba simwagaddeko ssente. Oli mufumba abakyala abafumba febe batya okwewanika. N'omukyala bw'obanga oli singo ng'okyabaatisa ogamba ninayo ono ndaba tetuli bulungi kangezeeko ne kuono tosooka mupapirako nti tugende ku Sheraton. Osooka olaba yinza obba ennamba yo naye musajja bw'ona omugaa tugende ku Sheraton ajja kutya bambi ogamba no si nnamba yange omukazi ali waki so ne bw'oba ate ng'oli wa wansi okitegeera so ekirungi omusajja asalewo wa we tugenda mu meeting. Bw'amala okusalawo mutuuseewo ogambye nti byakuwa kwolwo si byebikulu. Byakuwa kwolwo si byebikulu. Teba nsonga bye twogedde bye bikulu ndo. Bye mwogera bye bisinga obukulu. Ndaya kati mba nsuubira kati nganze nyinza obba nga ngenda ku meeting. Nengamba omwami ono mulinamu essuubi ery'okunzija ewaffe. Akitegeera kati mba nsuubira bye mu ku byogenda okola ki nawe batukukatiriza nnyo nsonga naye nonteekamu essuubi n'ongamba oli mukyala asaanira amaka mbaamu essuubi ligamba nti omwami ono tuddamu okwogera ajja kuŋŋamba kati era mbeera wangamba omwami ono kengambe nti saanira amaka ekimiza alinamu essuubi kati naye mba mbadde ne naye eri omulala nyinza osigala nga ate oli okugula okumu kuli eno okulala kuliwa bwe ndaba nga kyoyogera okikakasa amakulu gonna ogaliteeka eno batutuula naku olubereberye n'asaba ebintu bya 5,000 nga oluusi agenda okumusisinkana ye ayinamu mutwalo oba wamagezi ki? Aba amagezi gembawa laavu teva ssente tezizimba laavu. Ssente eno gye tulaba tufumbirwa abantu nga tubafumbirwako lwa ssente naye ate tezimba amaka. Tekisoboka takulimba niwajja ng'apaakinze emmotoka yabbe nakugamba nja kuwawa ebiti manya kino wakulimba nale ojja nakugamba ndinayo omutwalo naye njagala tugende tutule tunyweyo kasoda tunyumye ebyaffe wabula ekyo kyekirungi. Bwe mutyo nga mwewuliriddeko ku mukyalo oyo abwatu bwatunyonnyodde ye ku lulwe bwalaba first date lwe yandibadde naawe oyinza okuba n'endowooza yo naye naye ayina endowooza ye. Mwebale nnyo okubeerako mwebale kulaba mugende mu maaso n'okulaba subscribe ku YouTube channel yaffe kubeerako emboozi ezinyuma ate ezizimba. Mbeere bulungi mweraba.